Katusabe nga bwe tuli. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo mutukuvu, tukwebaza nnyo gwatulonze n'osiima tubeere wano mu nnyumba yo amakya ga leero okukusinza n'okukutendereza. Tukwebaza olw'okubeerawo okwo, ayi omwoyo mutukuvu. Tukusaba kaakano nga tugenda okuwulira ekigambo kyo, jangu oyogere naffe buli kinoomu, jangu otusisinkane, jangu otutegeeze ebigambo byo eby'omusamaliya omulungi, eby'okwagala, tubitegeere mu ngeri esingirayo ddala obwangu. Mu linnya erya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu tusabye, amiina. Musobola okutuula. Mukama waffe yeebazibwe, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Ntwala omukisa guno okwebaza ennyo Katonda olw'okundeeta mu yeekaalu muno okusinza wamu nammwe. Neebaza Church Administration okuyita mu Reverend Alex Kyobe eyampadde omukisa, naye okusingira ddala aba Good Samaritan bwe bandowoozezzaako okumpita nsinze wamu nammwe ku lunaku luno oluli very special olw'abasamaliya abalungi mu kkanisa muno. Neebaza nnyo Katonda olw'okuba nga nsobodde okubeera wano. Nze Barbara Nankya Mutagubya, nze ndi maama w'abaana era ku lw'ekisa kya Katonda mpeerezza wamu ne Ssanyu Babies Home kaakati emyaka 16 nga tulabirira abaana abasuuliddwawo, abalekeddwawo, abatalina mwasirizi. Nayise wamu ne munnange gwe tukola naye omwami Matiya, social worker ku Ssanyu Babies Home. Nze ndi mufumbo, omwami Hannington Mutagubya tasobodde kubeera wano, abatumidde kaakano emyaka 14 nga tukuumagana, era Mukama atubuleesinze n'abaana 4, ate okwo kwatuweredde n'abaana 10 n'enkumi z'abaana be tuleze mu Ssanyu Babies Home. Olw'ekisa kya Katonda kaakano emyaka 26 bukyanga neetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Enkya ya leero, olunaku luno olw'omusamaliya omulungi, tugenda okwogera ku bigambo eby'okwagala, okwagala mu nkola oba mu luzungu love in action. Naye nga tetunnabyogerako abooluganda, mukkirize mbabuulireko ebitonotono ebikwata ku baana baffe, ku baana bammwe aba Ssanyu Babies Home. Ssanyu Babies Home ge maka mwe tulabirira abaana abasuuliddwawo, abalekeddwawo, abatalina mwasirizi okuviira ddala ku lunaku lumu okutuuka ku myaka 4. Abaana bano b'amaka gano gali wansi wa Church of Uganda, Namirembe Diocese. Amakulu nti gwe maama ne taata ali wano ye mumwe bakadde b'abaana bano, kubanga baana baffe ba Church of Uganda, Namirembe Diocese. Bameka ku ffe abaali batuuse eyoko mu baana baffe aba Ssanyu Babies Home? Mukama yeebazibwe. Ate bameka ku ffe ng'abaana abo bawulira Ssanyu Babies Home gy'eri? Bameka ku ffe by show of hands? Bangi baali bawulidde ku baana abo. Mumanyi lwaki baali babawuliddeko? Yesebo. Amiina. Twebaza Katonda olw'abamaama ne bataata bonna abazze mu Ssanyu Babies Home ne balaba abaana bano. Ate twebaza Katonda olwammwe mwenna abawulidde ku maka gano. Mumanyi lwaki mugawulidde? Kanga bategeereza eddala olwaleero. Olw'okubanga Ssanyu Babies omukadde nnyo, myaka 95 ng'eri mu buweereza buno erabirira abaana okuviira ddala mu mwaka ogwa 1929. Yatandikibwawo omukyala Winfred Walker
yali ng'ali wansi w'ekibiina eky'abaminsani aba Church Missionary Society era ye yali nga musawo muzaalisa mu ddwaliro ery'Emmengo. Tulinaanidde eddwaliro ery'Emmengo ate tuli awo Kasozi k'e Namirembe wansi wa St. Paul's Cathedral e Namirembe. Kati omukyala ono bwe yabeeranga mu ddwaliro ng'ayamba abakyala okuzaala, bambi ng'abakyala abamu bwe bazaala nga beefulanga abatazadde, abaana baabwe nga babaleka mu ddwaliro nga bagenda. Kati atabaala nga baleeta abaana nga bazze okubajjanjaba nga balekaawo mu ddwaliro nga bagenda. Kati omukyala ono n'atandika okubakuuma mu maka ge okubalabirira okutuusa olwo nno ng'akola obusamali obulungi okutuusa ennamba bwe yafuuka nga nnene nga takyabayinza yekka, bw'etyo Sanyu Babies Home bwe yatandikibwawo. Kaakati abaana be tubeera nabo tebalekebwa mu ddwaliro yokka. Abamu basibibwa, maama amusiba mu kaveera nga yakamuzaala n'amusuula ku kasasiro. Ate abalala maama amutwala mu katuli kali akakaabuyonjo n'amunyigirizaayo agweyo eyo wansi. Era abaana gye banyululwa eyo bwe batuuka okumuleetera mu Sanyu Babies Home ng'ajjudde obubi, envunyu zimulumye, waliwo omulala gwe twafuna nga waliwo n'akabonero akalaga nti aluddeyo nnyo eyo wansi kubanga ng'envunyu zimulumye mu kifuba kye ng'alina ebiwundu ebiri fresh from the bites of the maggots. Abalala balekebwa mu nsiko, embwa ze zibazuula. Emyezi ng'ebiri emabega waliwo mutabani waffe gwe twafuna ku lunaku lumu, maama bw'amuzaala n'amuteeka mu kaveera n'ekirira teyakisala ku placenta n'ekirira n'omwana byonna n'ateeka mu kaveera n'asiba n'anyugunya mu kisiko. Kaakati Katonda wa kisa, ye yateekawo aba boodabooda be baalengera mu distance ng'embwa zirwanira ekiveera zikiyuza zirume. Bw'atyo omwana oyo bwe yabeera rescued n'ajja mu Sanyu Babies Home. Ate abalala bajja bakuze myaka ng'ebiri naye omwana ng'akonzibye ennyo, bamukubye bamutulugunyizza, amenyese emikono n'amagulu, abalala nga baleeseko ne brain damage okuva mu buvune from the abuse they have suffered. Kale buli mwana ku Sanyu Babies Home alina olugero, naye ekyamakulu ekisinga obukulu ennyo amawulire amalungi ti ate buli mwana Yesu alina olugero lwe. Kati bwe tulabirira abaana abo twagala nnyo okulaba nga bagenda mu maka kubanga tebasobola kubeera mu Sanyu Babies Home Lubeera. Gwe emyaka 95 mwandisanze nga wajjudde waliyo busanyu jjajja bungi buli awo, abaana bafuluma ne bagenda. Era mwami Mati oyo mu social work department bakola nnyo okulaba nga bagenda mu community okunoonya ab'eŋŋanda b'abaana bano singa babeera babazudde. Oluusi omwana asuuliddwa katugamba awe Makerere, naye tugenda okunoonya abooluganda nga bali eri Kyegegwa oba nga bali eri Moroto, bwe tutyo ne tukola ne families okulaba nga baana nga tubazzaayo. Naye si bonna tulaba ab'eŋŋanda zaabwe gwe kuba akafaananyi okunoonya owooluganda w'omwana ow'olunaku olumu asuuliddwa ku paaka obeera ogenda mujjawa. Omwana tayogera nti maama wange yavudde eno oba eri. Kale abaana abamu tulemwa okulaba ab'eŋŋanda zaabwe. Y'ensonga lwaki tukola wamu ne families eziringa mmwe mu bazaale kye tuyita adoption. Kaakati naawe oyinza okuba nga olwaleero Katonda ekyo kyayagadde owulire nti waliyo abaana abatalina taata ne maama be nsobola okuzaala nga nkitegedde ku lunaku olwaleero olw'omusamaliya omulungi. Kaakati ebigambo ebya Sanyu Babies Home kanjira mbikomyawo. Tugende ku mutwe gwaffe ogwaleero, love in action, the good Samaritan. Okwagala nga tukuteeka mu nkola. Okwagala ky'ekigambo kye tusinga okuwulira ennyo era tukiwulira bulijjo. Omuntu asobola okugamba nkwagala nnyo, n'ogamba mukyala wo nkwagala nnyo, n'ogamba omwana wo nkwagala nnyo, oba osobola n'okugamba obudde weebuti mbwagala nnyo nga teri musana teri mpewo naye obudde bulungi mbwagala nnyo. Ffenna wano teri atamanyi kigambo kwagala, n'omwana omuto atayogera era akiwulira ng'omuzadde akimugamba nkwagala nnyo. N'abaana abanga ab'oku Sanyu Babies Home buli kaseera tubagamba nkwagala nnyo, nabo bamanyi okutubuulira abatankiriza okwogera nti maama nkwagala nnyo. Naye okwagala kuno tugenda okukutunuulira ng'ekimu ku bibala eky'Omwoyo Omutukuvu. Era by'ebigambo bye tusoma mu Baggalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olwa 22.
abalina ekkalaamu n'ebitabo nsaamu n'awandiika kubanga obudde tulina butono tuyinza obutasoma ebyawandiikibwa byonna okubimalayo era ekyawandiikibwa kino kitugamba nti mu Bagalatiya 5:22 nti naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza ku biringa ebyo tewali mateeka ekigambo kwagala teri atakimanyi naye ekigambo kino ekikozesebwa ku lw'ekibala mu lunyiriri luno kyogera ku bikolwa byaffe action love as an action era bwe tulaba ekyawandiikibwa ekisomeddwa olwaleero mu njiri nga bwe yawandiikibwa omutukuvu Lukka essuula 10 olunyiriri olwa 22 ekigambo ekyokwagala mu bikolwa tukifunira ddala bulungi nnyo kubanga mu lugero luno tulaba nga munnamateeka ono agamba mu lunyiriri olwa 25 Lukka 10 nti kale laba omuyigiriza w'amateeka n'ayimirira ng'amukema ng'agamba nti omuyigirizwa nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo n'amugamba nti kyawandiikibwa kitya mu mateeka osoma otya kubanga ono yali munnamateeka ye munnamateeka n'addamu n'agamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna ne muliraanwo nga gwe bwe weeyagala wekka n'amugamba nti ozzeemu bulungi kola bw'otyo onoobanga n'obulamu naye ye obutayagala kuwangulukuka n'agamba Yesu nti muliraana wange y'ani owooluganda ali wano naawe oyinza okuba nga weebuuza muliraana wange y'ani who is my neighbor kubanga bayibuli etugambye yagalanga muliraanaawo naye nga weebuuza muliraana wange y'ani Yesu n'addamu n'amugamba nti waaliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko n'agwa mu batemu ne bamwambula ne bamukuba emiggo ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa wulira ogenda kumanya muliraanaawo y'ani awo kabona yali ng'aserengeta mu kkubo eryo nga tamanyiiridde kale bwe yamulaba n'amwebalama n'ayitawo n'omuleevi bw'atyo bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba n'amwebalama n'ayitawo kabona n'omuleevi tubatunuulira be bakabona mu yeekaalu be batukulembera mu nsonga z'eddiini naye bo tebaalina budde oboolyawo lwalinga olw'essande olwaleero ku ssaawa nga 12 nga bambi banguwa kujja kutukulembera wano mu yeekaalu oboolyawo baali babakubidde essimu bagende basabire omulwadde naye bwe baalaba omuntu ono agudde mu batemu baamulengerera wala ne bamwebalama tebalina budde oboolyawo nabo baatya okugwa mu batemu nga balowooza oba omutemu yeekwesaawo tetumanyi kyaliwo naye olwaleero ebigambo ebyo tujja byebuuza nti gwe bw'osanga omuntu ali mu bwetaavu kiki ekikuwaliriza okumwebalama oba kiki ekyo ekikuwaliriza okumusemberera ng'ono nti naye Omusamaliya bwe yali ng'atambula n'ajja w'ali awo bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa n'amusemberera n'amusiba ebiwundu bye ng'afukamu amafuta n'omwenge n'amussa ku nsolo ye n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi n'amujjanjaba ono Omusamaliya ye bwe yamulaba teyamwebalama yamusemberera abooluganda ebigambo bino ebyokwagala okussa okwagala mu bikolwa bigenda kukwetaagisa okuva mu comfortable zone yo bigenda kukwetaagisa okusemberera abo abali mu bwetaavu
aba Good Samaritan nga batuyita tibannange mujje ku lunaku olwo tugenda mu ddwaliro mujje muyimirire wamu naffe bameka abalekayo emirimu gyabwe n'agamba nti olunaku olwokubiri nja kujja mbeegatteko tugende tusabire abalwadde olunaku bwe luti nja kujja mbeegatteko tugende tulambula abaana abasanyu babies home bw'oba tonnasemberera muntu ali mu bwetaavu kizibu okumanya obwetaavu bwe kizibu okumukwatibwa ekisa mu kuva essuula ey'okubiri oli muwala bwe yalaba Musa n'amusemberera bwe yagamba nti omwana oyo mumundeetere bwe yamulaba n'akwatibwa ekisa tolina bw'ogenda kukwatibwa kisa nga tonnasemberera mbeera ekwetaagisa okumanya nti oyo muliraanwa wange Katonda gw'ayogerako olunaku olwajja ku makya olw'omukaaga nakedde ku ssaawa 12 Mulago lwakuba saagenze nga Musamaliya mazima kangoogere eyabadde antufe yabadde mwana wange Henry ow'Okusanyu Babies Home kubanga wiikisi 3 emabega twalumbibwa measles Musanyu Babies Home kuba akafaananyi kye kitegeeza ng'olina abaana abawerako abali wansi w'omwaka ogumu measles n'abayingirira era bangi balwadde kati bwe balwala ne tubaisolatinga ne tufunayo ebisenge gye tubassa naye buli kaseera twongerayo abalwadde kakati olwokutaano akawungeezi omu ku bo Henry ng'ali bubi nnyo ne tumuddusa e Mulago ne bamuwa ekitanda kyekyankeezaayo ku makya ku ssaawa 12 saagenda nga Musamali omulungi naye bwe natuukayo ng'abaana bangi balwadde ku woodi ku acute awo abaana nga measles abaluma n'abala nga balina endwadde nnyingi ezibaluma ng'olaba oli atawaana okussa ekisa ne kinkwata naye ate Henry wange naye ng'ali bubi nnyo kati neefukamira Henry we yali kuba tetwasaana kufuna kitanda twafuna mufaliso kwe twasulawo wansi maama eyamulina Maureen yabadde naye yasuza amusitudde bw'ati ng'aliko oxygen ne mukwatako emikono museeko emikono musabire nga ndaba essaawa eringa etuuse amaziga ne gatandika okumpitamu ate nga saagala maama ali naye andabe bwe mmaliriza ne nvaawo mba naakavaawo ku ssaawa 1:20 Henry n'agenda bye njogerako byabaddewo jjo ku makya era twamuziise kaakati ku ssaawa nga 9 tuba tulina funeral service ku ssanyu tukuŋŋaanye tumusabire tumutwale erusaze tumuziike ate ne Robert n'atabuka ne tumuddusa e Mengo ku ssaawa 5 ez'ekiro Alex yatabuse navudde mu ddwaliro e Mengo ssaawa 8 n'enzukuka ku 10 nsobole okuteekateeka okujja wano kaakati ani anaakwatibwa ekisa abaana ng'abo mulirwanawo omanyi kyayitamu ow'oluganda wali omusembereddeko okumanya kiki ekimutawaanya oba oliawo yasuze n'emmere talidde kale omuntu oyo gw'okola naye mu katale oba eyo mu ofiisi gy'obeera ani mulirwanaawo ow'oluganda onaamanya otya ebimufaako nga totegedde tomusemberedde nga tomuwadde kutuku kumuwuliriza onaabeera otya omusamaliya omulungi abooluganda bayibuli mu Bakolinso ekisooka 13 etunnyonnyola bulungi okwagala mu bikolwa era etugamba nti 13 1 Corinthians 13 nti okwagala kugumiikiriza okwagala kulina ekisa oba oluusi waliwo mulirwanaawo oyo Katonda gw'ayagala oyagale naye ng'ogenda kubeera n'obugumiikiriza ng'olina okubeera n'ekisa tolina ngeri gy'ogenda kwagala nga tolina kisa nti okwagala tekukola bitasaana tekunoonya byako mirundi emeka gye tunoonyeza ebyaffe sirina budde ono omusamaliya omulungi oba oliawo yandinoonyeza ebibye n'agamba nange nina gyendaga mulowooza teyalina gy'alaga mulowooza yali tayambadde bulungi niraba bwakwata omusajja ono agudde mu batemu n'amusitula oba oliawo omusaayi yenna gwamujjula omuleevi ne kabona baali bayinza okuba nga bambadde white nga tebaagala na bikyafu bakoonako kyeva baamwebalama abooluganda okwagala mu bikolwa
Yesu ayagala nze naawe owooluganda olwaleero weekwemu tooki mu mutima weebuuze waawo waayagala nkole obusamaliya obulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Bye bigambo ebyo ebyaleero. Naye twekwemu tooki tulabe kiki ddala Katonda ky'aŋŋamba enkya ya leero. Oba waaluganda ki olwo nga mwamusuula eyo, you abandoned him. He's your relative. He could have been your father, your mother. Teyakulabira teyakufaako gamba nange saagala kumanya. Oba muwala wo yasubye n'afuna olubuto nga tanneetuuka n'omugoba awaka. Muliraanwa wo yaani owooluganda 34 n'amusemberera mu Lukka 10:34 n'amusiba ebiwundu bye ng'afukamu amafuta n'omwenge n'amussa ku nsolo ye n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi n'amujjanjaba. Awo bwe bwakyenkya n'atoola eddinaali 2 n'aziwa nannyini nnyumba n'amugamba nti mujjanjabe n'ekintu kyonna ky'oliwaayo okussukawo bwe ndikomawo ndikusasula. Kale olowooza otya? Yesu yabuuza munnamateeka nti kale olowooza otya aluwa ku abo abasatu eyali muliraanwa w'oyo eyagwa mu batemu n'amugamba nti oli eyamukolera ebyekisa? Yesu n'amugamba nti naawe genda okole bw'otyo. Abooluganda abaagalwa, enkya ya leero kye kigambo ekijja gy'oli nange. Naawe genda okole bw'otyo ebyekisa. Noonya ani muliraanwa wo. Oba oliawo tunoonyezza nnyo ne tukoowa simanyi muliraanwa wange y'ani n'akola ntya. Naye olugero luno olw'Omusamaliya omulungi lutuyigiriza nti love in action, okwagala mu bikolwa tekulina boundaries. Ono Omusamaliya mu ngeri ennyangu ng'otegedde culture y'Abayisirayiri yali tateekeddwa na kukwata ku musajja ono agudde mu buzibu. Tebaalina nkolagana n'eddiini zaabwe nga za njawulo kubanga bo baazaalanga mu bapagans. Ani muliraanwa wo? Mirundi emeka gye twewolereza oyo munnamawanga ne mu kkanisa wano ng'okyogera naye nga walokoka. Nazuukuka oyo teyazuukuka, simusemberera. Oba oyo simumanyi, tetwogera lulimi lwe lumu. Naye nga Yesu akuyita owooluganda, genda naawe okole bw'otyo. Okwagala tekulina boundaries. Okwagala kukuleetera bw'obeera ne ekisabwe, compassion leads to action. Bw'osemberera omuntu ali mu bwetaavu n'okwatibwa ekisa obaako n'ekyokukola. Muwala wa Falaawo bwe yalaba Musa n'amusemberera ekisa ne kimukwata. Kyava agamba omukyala oli nti twala omwana ono omunyooseze nange ndikuwa empeeraayo. Kiki ky'okoze ng'ekisa kikukutte? Oba oliawo olwaleero nga mbabulidde ebigambo ebikwata ku baana basanyi babies omu nkulabira ddala ng'ekisa kisanyusa okukwata mu mutima. Abamu ng'ogamba bambi bubebbi buswiti nga bulabye naye ng'oluva wano bigenda kukoma wano. Okwagala kugenda buziba nnyo n'okola ekyo ekitakusuubirwamu. You go beyond the expectations. Omuleevi ne kabona tebaasobola kukola ekibasuubirwamu naye laba Omusamaliya akola ekitamusuubirwamu ate n'atakoma okwo kwokka n'ateekamu n'ensimbi. Okwagala okw'ebikolwa kuli costly. Love is costly. Oteekamu ebibyo oluusi budde. Mulowooza aba Good Samaritan Department tebalina mirimu? Abo balina obudde, abo bali mu retirement. Abo balina obudde obugenda obulambula abalwadde, obugenda obulambula abasibe mu makomera, obugenda obubulira enjiri. Ndowooza tebalina byakola naye bawaayo obudde. Tugamba time is money. Kale gwe oba tolina budde waayo ne ssente zo, waayo engoye, waayo ebikozesa, kale waayo essaala. Saba abooluganda nga mbabulidde bitufaaka ne nasabira kale abaana abasanyu bebisomo yenna nasabira enkuyanja y'abaana bali be nalabye emulaga abalwadde. Henry yabadde tannafa nabawo omwana amulinaanye eyafudde. Bwe yafudde ate n'omulala n'afa. Ani anaabasabira? Ye baana babiri be mbagambye abaatutabuse, ani anaabasabira?
ye ani anaasabira ffe bamaama ne bataata nga tuyita mu mbeera esoomoozebwa bwetyo. Mulowooza singa si ssala z'abantu abamu nansobodde okuyimirira wano olwaleero. Kisa kya Katonda, tofiirwa mwana ate n'okeera wano. Naye kisa kye twetaaga mutusabire. Mukama atuwa ekisa, Mukama atuwa amaanyi okuweereza. Musabire abasawo nga bakola emisana n'ekiro. Musabire bamaama abasula bayimiridde ku baana bano ku macupa bale babiri nga tuba batute isolation center yaffe tulina abaana balanga 10 balwadde. Naye ekyakabi nga mizo zatwesibyeko abamu bawona ne tubasiibula ate tulijesarengayo cases endala. Naye si byokka bye bitusoomooza, abaana bamu balina ebituli ku mitima, abalala bali HIV positive. Ye bannange abaana bano beetaaga ne families. Ani anaggulawo family ey'okubaadoptinga? Ani anaabasabira? Ani anaaleeta ensimbi ez'obujjanjabi kuba tubeerawo ku buyambi bw'abantu nga mmwe? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Love is a reflection of God's character. Kubanga ne Bayibuli etugamba mu Yokaana 1 John 4 mu Yokaana ekisooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'omunaana nti bw'oba toyagala tomanyi Katonda. Okwagala mbala ya Katonda. Kaakati ebigambo by'olugero luno olw'Omusamaliya omulungi tugenda byapulayinga tutya mu bulamu bwaffe. Tusooke tugaziye okunnyonnyola kwaffe okw'ekigambo muliraanwa wange. Tumanye nti ekigambo muliraanwa wange kigenda buziba nnyo kisukkuluma n'eddiini, kisukkuluma n'omulokole oba si mulokole. Si mulokole yekka gw'ogenda okuyamba musumba, n'atali mulokole muliraanwa, n'omusamize muliraanwa, naye yakukoze obubi muliraanwa. Omusamaliya omulungi y'ani? Tumanye ekigambo muliraanwa wange y'ani? Tukinnyonnyoke bulungi, tuleme kuteekawo bituziyiza. Ate tulina okubeera attentive ng'amatu gaffe ag'omwoyo gawuliriza omwoyo atugamba ki. Otambula n'owulira ddala nga mwoyo akugamba, but because you're not attentive tomanyi na mwoyo wayogera. So nno nawulidde ekintu nga kiŋŋamba. Teri kintu, mwoyo mutukuvu ayogera naawe. Yamba omuntu oyo, musabire, muwe ku mmere, muwe ku kyokwambala, ye Musamaliya omulungi. Ne gw'omanyi ne gw'otamanyi. N'emirundi emeka omusumba watuyise wano tuweeyo towards a certain cause ne twekwasa nti sirina. Oba n'oyimuka buyimusi nti nze bwe mba ŋŋenda mu kkanisa ntwala kyenji wange mungi, buli koozi yonna musumba gy'atuyitira nga nnyimuka mpaayo 1000 alabe nti mpaddeyo nazze ate ojja oluzinzezinze. Money is a legal tender. Lwaki ozizingazinga zikuswaza? Kitegeeza teweekebedde bulungi. Obusamaliya obulungi ogenda bukola otya nga nekyowaddeyo kikuswaza? Tutunuulire biki Katonda by'atuwadde by'ayagala tukozese. God has blessed us with lots of resources. Some of us it could be time, abalala nga nsimbi, abalala byakukozesa, abalala musumba atuyita tukole project eno ku kanisa tukole eri, naye ng'oli architect, oli engineer, naye gwe ekisaabisibwa gwe n'oyimirira eri. Kale awo muzimbi awo yazimba mu nsobi, yakola nsobi. Gwe muliraanwa y'ani? Gwe Obusamaliya obulungi ogenda bukolerawa? Tubeere beeteefuteefu okuyamba. Ng'Omusamaliya ono bwe yavaayo ne yeeteekateeka n'amanya nti ne oil gw'alina agenda mukozesa, n'omwenge gw'alina agenda gukozesa, nga teyeesigaliza. Love is sacrificial. Okwagala kuno okw'ebikolwa owaayo saddaaka. Y'ensonga lwaki ne Yesu yajja n'atufiirira? Because he was exercising love in action. Kati eri mu Sunday school nga tuyimba Yesu ku musalaba yanfiirira, yanfiirira, n'otandika n'okuyimba nti ndisala amagezi ki okusaasula. Naye wali osasudde? Wali osasudde Yesu bye yakolera? N'afiirira nze naawe ku musalaba. Ffe aboonoonyi. Kakati munna ali mu bwetaavu, lwaki tomuyamba? Bwe tuba nga tunaayamba tulina okuwangula okutya. Fear is not of God. Omusamaliya ono oba naye yandikidde omuleevi oba oliawo yatya, ne kabona yatya, si kubanga ngwa mu batemu, si kubanga nzirugala oba nkola ntya. Naye Omusamaliya kye yasookera ddala okukola kwe kuwangula okutya.
ekiba kibe abooluganda ng'onaayamba Katonda akuyita no matter what the situation is genda oyambe wangula okutya kubanga fear is not of God. Sitaani ng'anaakuwamba kutya kwasooka okukwambaza bwe tuba nga tunaayamba let us collaborate with others tukolagane n'abalala partner with the Good Samaritan ministry kale oba tosobodde genda opatinaringe n'abasanyu babies home genda opatinaringe n'abeddwaliro oba aba prison oba wano mu group gy'obelonginga to your fellowship fathers union mothers union daughters of the king by youth abakwaya mugambe katwekolemu omulimu tusonde ssente zaffe fe tusonsalengeyo omwana omu kusanyu babies home 6 gyokka nga tuyisiza omwana buli mwezi oba katukole bwe tuti waliwo engeri nnyingi nnyo naye ebiseera ebisinga saani akumalamu amaanyi buli w'oyagala okole wekka amaanyi gali mu kwegatta abooluganda okwagala kuno tukkirize nga tukola okwagala mu bikolwa kutukyuse naffe allow love to transform you buli bw'otandika okukola okwagala ogenda okuwulira naye mwennyini ng'okyusiddwa mukwano gwange omugenzi Patrick Bakamale yali head teacher wa King's College Buddo yayogeranga nnyo ng'agamba ba students be when you do good you feel good when you feel good you do more good nti muwokola obulungi owulira bulungi buli wowulira obulungi ng'otandika okukola obulungi obulala waliwo yali awuliddeko bw'atyo ng'okozeyo akantu kamu katono nnyo naye nga ka bulungi omuntu n'akusiima ogenda okuwulira nga osuukundiddwa osiikuulwa okwongera okukola obulungi that means when you choose to love you're going to be transformed buli w'oyagala n'oteeka okwagala mu bikolwa otandika naawe okukyusibwa era ekyo Katonda ky'ayagala tubeere naffe tukyusibwe nga tumaliriza abooluganda tulowooze ku bigambo bino ani mulirwana wange ani mulirwana wange oyo gwe mbuusiza amaaso oba gwe neewaze kubanga abamu mugamba takala nnyo okuyamba naye gundi tayagalikika n'okwebaza teyeebaza abooluganda ani akugambye nti okubeera musamaliya omulungi obeera nekyosuubira oli ye yawaayo ne byalina naye yama n'okuwaayo ebinaasukkawo nti bwe naakomawo ngenda kusasula ebiyiseemu ekibuuzo ekirala resources ki Katonda zaakuwadde oba byakozesebwa ki ziyinza okubeera essente obudde ebyobugagga by'olina keba emmere ng'eyo nga Katonda abikuwadde naye nga tobikozesezza kutya ki okukuwamba buli w'obeera oyagala okwagala abooluganda Mukama yeebazibwe erinnya lya Yesu lyebazibwe abooluganda tukyaliyo Yesu yeebazibwe ebyo ebigambo ebyokwagala mu bikolwa kubanga twagala nnyo okwagala mu bigambo ne tubyogerako ne tubyogerako but now I want us to reflect on love in action simanyi gwe kimwoyo mutukuvu kyakugamba nga tuwiza ekigambo kino naye tuwuliriza atugamba atya tusobola tutya okukolaboratinga n'abalala before ki ebyo Katonda waakuyise okuyamba era buli w'oyambye gwe owuliddeko ng'okyusibwa ku lw'obulungi oba ng'okyusiddwa ku lw'obulungi tugende mu maaso okwagala kubanga bwe tujjukira ebigambo ebyo eby'omulirwanaawo y'ani bitutegeereza ddala nti genda oteeke okwagala mu nkola naye ate abooluganda okwagala kuno si kusalawo busazi oba nti nkyuzinze kanondewo bulowoozi okwagala kuno okwagala kiragiro it's a commandment mu Yokaana 15:12 mbalagidde bino mwagalanenga abooluganda tukkirize Katonda atukozese tuteeke okwagala mu kukola tubeere abasamaliya abalungi tumanye mulirwana waffe y'ani tuve mu comfortable zone zaffe tugende tukole ebyo byayagala tukole Mukama waffe yeebazibwe nga mmaliriza Pawulo awandiikira Abagalatiya mu ssula ey'okutaano mu ssula ey'omukaaga Galatians 6:9 mu ssula ey'omukaaga olunyiriri lw'omwenda nti tuleme okuddirira mu kukola obulungi
kubanga ebiseera bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise. Brothers and sisters, let us not get weary in doing good. At a proper time, we shall reap a harvest if we don't give up. Oba oli awo oyagala kuggwaamu maanyi nga gwe wedda buli wenjogera kukwagala ng'ogamba oyo yenze njagadde nnyo ntadde nnyo okwagala mu bikolwa. Togwamu maanyi, genda maaso. Naye nawe oba oyinza okuba ng'oli awo ogamba eno enjiri yange nga neeyagaliza, nga mbadde self-seeking, nga mbadde selfish, nga mbadde siri patient, nengezaako okwagala oli n'atafaayo ne muvaamu. Naye nga kati olwaleero Katonda ayogera naawe, togwamu maanyi. Tukole obulungi kubanga ebiseera bwe birituuka nga tetuzirise tulikungula. Tutwale omwana ono omunnyonseze, nange ndikuwa empeeraayo. Katusabe. Katonda omuyinza wa bintu byonna era Katonda ajjudde okwagala. Tukwebaza nnyo Mukama olw'okutusomesa okwagala okwannamaddala kiki kutegeeza era kufaanana kutya. Ayi Katonda ow'ekisa, tukusaba buli kinoomu ku ffe tulage ebifo ebyo mu bulamu bwaffe bw'oyagala tuteeke okwagala mu bikolwa. Tuleme okwogeranga obwogezi ku kwagala, tuleme okwenyumirizanga obwenyumiriza mu kwagala, wabula ng'okwagala tukutadde mu bikolwa. Tubeere ayi Mwoyo Mutukuvu okumanyanga bulijjo muliraanwa waffe y'ani. Tubeere otulagenga bulijjo nti wano wenjagala okole, wano wenjagala okole. Gula amatu gaffe ag'omwoyo ne bw'obeera ng'oyogedde naffe tuleme okugamba nti ekintu kyaŋŋambye, wabula eddoboozi lyo tuliwulire n'ekisinga mu byonna. Tukusaba onyweze enkolagana yaffe naawe, kubanga bwe tuba tukumanyi tunaawulira ddala ng'oyogera. Bwe tuba abalokole nga tuli mu ggwe, naawe onaabeeranga mu ffe ne tuwulira eddoboozi lyo ng'oyogera naffe. Tulaga ebifo ebyo byonna bwe tutakoze bulungi, bwe tweyagalizanga, bwe twolowoozezangako ffekka, bwe tabadde nakugumiikiriza, bwe tunoonyeza ebyaffe ne tutateeka kwagala mu kukola. Tubeere ayi Mukama, okwagala kuno tukuteeke mu bikolwa. Bwe kubanga kuwaayo ssaddaaka, tugiweeyo n'omutima gwaffe gwonna, tusobole okubeeranga mu ggwe, naawe obeere mu ffe mu kwagala, ate oyongerenga okutukyusa bulijjo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amen.